Okunoonyereza kulaga nti abantu abakola ebitundu 2 n'obutundutundu 2 bakyama mu nsiko ate abalala bakola ebitundu 48 n'obutundutundu 6 balina kaabuyonjo ez'omulembe wabula abalala bakola ebitundu 51 tebanaaba mu ngalo nga bavudde mu kaabuyonjo ekiviiriddeko endwadde okweyongera mu bantu. Bino byogeddwa Dr. Mono Danis akulira okunoonyereza ku ndwadde enkambwe n'okusomesa ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mityana. Omukolo disitulikiti eno kwejaguliza olunaku lw'ebyobuyonjo ku kyalo Namukomago mu muluka gw'e Kalama. Abantu abatalina kabuyonjo tulinayo nadda ku buli bantu 100 tulinayo abantu nga 20. Namba nnene bw'otunulira abantu abo singa average nti buli maka ebira ne bantu nga 5 olwo kitegeera gukubiriza bantu 5 ne 20 kitegeeza nti abantu 10 abafuluma bagenda muki bagenda buli lunaku bafuluma ate nga bagenda muki musiko. Ndugwa Martin omusawo w'ebyobulamu mu ggombolola y'e Kalengera ategeezezza nti mu kaweefube gwaliko ow'okusomesa abantu bangi basangiddwa nga tebalina kaabuyonjo kyokka abazirina teziriiko buyambi ate nga za nkoma. Osanga omuntu amaze ebbanga mu nnyumba alina famire naye nga talina wakyamira awo nno abanga beesudde gwa Naggamba. Akulira abasawo b'oku kyalo mu ggombolola y'e Kalangaalo Sewanyana Morris alambuludde ku bisoomooza bye basanga wakati mu kukola omulimu gwabwe. Okusomoozebwako tusanze nga tukola omulimu guno ekisooka abatuuze ebyobulamu tebabitutte nga nsonga byobuyonjo tebabitutte nga nsonga. Osanga omuntu amaze ebbanga mu nnyumba alina famire naye nga talina wakyamira awo nno abanga beesudde gwa Naggamba. Ate abatuuze ku kyalo Kasaali ekisangibwa mu luka gw'e Namugombe mu ggombolola y'e Nairandi mu disitulikiti y'e Buvuma balaajanidde gavumenti ebayambe ebazimbire kaabuyonjo. Bano nga bakulembeddwa mukyala w'omutuuze ku kyalo kino ne banne bagamba nti tebalina kaabuyonjo era beeyamba mu nsiko ne mu nnyanja ate olwo ne kiviirako endwadde zinnamuta bwe batyo ne basaba gavumenti ebayambe. Byanyinyodde tetulina tuwano kye kisookerwako ddala bagenda okuyinika okula eddagala okukwatagana n'ebyo. Ye Nnabakyala w'oku kyalo kino Nnaalongo Ndagirwe Hasfa agamba bagezaako okusima bo bennyini ne balemererwa olw'okuba nti bali ku lwazi era basabye gavumenti ebayambe. Twasondako akasente nga baba tufe tunyini tusimako ne tuba twetaaga ate ebyuma ebigumu kuba wano tuli mu mayinja tunako toya agamba nti yalukale omuntu mwateeka okukola ki okugenda tugyetaagira ddala ng'abantu b'ekitundu. Ate ye ssentebe atwala ekyalo kino Nathan Birabo asabye gavumenti ebaleetera ebyuma ebisima ttooyi kubanga bali ku lwazi nga bwannyonnyola. Olw'okuba nti ekitundu kisangibwa awantu awajjudde gundu lwazi okusiima etoilet kyetaagisa ssente nga nnyingi kiri expensive ddala era nga kyetaagamu bwetaazi mukono nga gwa gavumenti okulaba nga bayambako okusima ttooyi. Wabula ye kansala w'e Buvuma agamba by'ebyobulamu bibi nnyo naddala olw'amalwaliro amatono. Naye tufuna obuzibu nti kuddala ku nsonga y'ebyobulamu tulina poliisi ya gavumenti egamba nti buli muluka buli ggombola libeeremu eddwaliro ly'eggombola naye osanga nga ebizinga ebimu osanga eddwaliro ly'eggombola nga tesobola kumala kumpi buli kizinga kyandibaddeko ki eddwaliro oba ere center tu. Carol Kwagala Nakagombe yakusakidde eggulire lino ku lwagugudde TV.